omanyi waki nina obusungu. You people, we have made it a norm tutandise okukola ebintu by'ekisiru. Situganye naffe amawulire tugaagala nze era abantu bajja nga balina sitole zaabwe ne mugaa ojja mu mawulire naye ebiddako obimanyi. We don't have to make it tetubeerayo nga mwekwana. Abaana bali mu masomero temumanyi be bano be babonaabona. Abaana babonaabona. Nze ngende ekabojja abaana ne bakuba enduulu kitegeeza ki abaana balina amasimu batulaba. They see us. Waliwo ebintu bye tujja okukkiriza nti kale ayogera ebitakwatana. You cannot come here notandika okunyumya emboozi erimu abaana bo. Abaana abakula mu digital world eno. You can't say ekyana kyantama simane ne bankubira esimu on your child. Obusungu tebukutuusa awaawo. Tebukutuusaawo kubanga tewali yamugaanako esakapiira. Taliiwo. There's no one. I'm tired of seeing people's problems on the internet. Chenkunyonyola. And then after you come up to say, I'm sorry. Then when we try to say them again, watch mo bikomyawo. Buli family ine bizibu byayo. Ekyo nkikubuulira. Abakazi bali mundeyo muzi family n'atuula wansi n'akunyonyola. Nze ffe tubeereyo sister wo n'akunyumiza ebintu byayitamu mu bufumbo. Oba okitegeera. N'otandika okugamba senga tabiŋŋambye. Omusajja gobadde ow'ekitiibwa n'otandika okubaako bw'omulaba. Omontegeera. Ng'ate ebintu biri serious va mu bino omutalabirira abaana. Gwokimanyi nti wali family eziri eyo ng'omusajja taleka ssente waka. Ng'akomawo. Anti bw'akomawo n'emmere ye. Okimanyi oba tokimanyi? Ng'akomawo n'emmere ye. N'emmere ye. Omusajja. Ng'alina abaana. Nga bo balidde. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy na Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday 2 August, emitwala 2 okuyingira, alebad 15, emeze ya milioni 3. Oro kusande ngabiri munyagusta agenze ruwero mu kisaawe, shinzo mutwalo gumu. Booking a ticket yonga buchalaba. Tokomererwa ku musaraba. Gana ku Momo Pay, hobanyiga, kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara. Hoba, gana ku Serena Hotel. Good color solution. Hoba kupa passport. Ozigura physically. Ekwanga libande mu kiwubaro. Ngari missing a music ingono. Make way for the Queen. Wete gure bala. Kati bimami ya. Musareko na John Rambo byamwe. Biwagidwa Victoria University. Westlake Water. I&M Bank. Right now up. Trisha Safaris. Sanyuka TV. NBS Music. Afro Mobile. Vernon Records. Le Juba Express. Where is a sente munsezi suke chukumi. Bunambiro. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza Gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga. Tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve,
blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi, tosagaasagana, tukubireko ku nooti 77 nooti 88 39 68 oba nooti 753 nooti 23 65. Darome Guluweng, Obino Tracker. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Agula wali kugondi. Nyo kyamugulako yo musajja. Fashion statement. Okyamugulako. Nkyamugulako. Polampola. Kavero veji nyo kakaka. Tekakutuyanya. Kati gwe tosobola bitegeera. Kati tebazigolola. Obutuyanya bubuno. Ojumama tebakyagolola. Kana kasaati kono kakwateko olabo batekayinza okutuyanya. Gamba n'okwocha. Kano kamununa ntu. Olaka ano kano kocha. Guno omusana ogwali gwake nnyo wali okwata omuliro. Oina pase uwo. Oina pase uwo. Nestima. Oina pase uwo. Sirina sebo. Oina pase uwo. Njiina. Oli bubi. Sirina. Kyokyakweesa pasi. Tukwesa katonyo kwerwa stima luno. Tukwesa kano bata stima negyofuwa bwoti. Negolola yokka. Stima. Ye stima. Tojigulanga. Nzati yese department yange. Omukazi anyogula ebyo. Department yange yakwambala ngoye ngangolole ziri awo. So kati obubaka ekirungi mukyala wange mukwano gwa mukyala wo. Ojja mugamba mugambe. Bangambe ngule stima. Koko kati akusabasereza paasi oba inagula kukuki. Nzanti ze bangamba bugambi nti kati twagalayo stima. Ngamba wa sente sibuuza yaki. Omusajja anjuguza ebintu ewaka. Ebikozesebwa bino ebya daily. No, I don't think so. No takudduka nyogo kakilo ka sukali. Okay, kisinzira enfunayo. Omusajja omwavu bigule. Kuba obeera okolera ku budget. Yes. Twogere nti ekiri jeno. Twogera kiri jeno kuba buli omu afuna mbeera ye. Ate sobolo yino bigula. Kuba yino balirira. Nze nange nali nga mbigula. Ng'ogula ebintu ewaka. Nengenda mu supermarket ne bamumpandiikira list. Nebe natuula wansi. Nenga naye kyekimenya. Already figure gyengulamu ebintu buli mwezi ngimanyi. Nenga akanyongeremu by either mitwalo 3 oba 2. Kati era nkwata sente kubanga kati challenge nze nganze gye nafuna. Nageno balabalamu ewaka nfubutukayo kati ennaku zino. Ewaka nvaayo saawa 2. Okitegedde? Ngenda okudda ewaka at earliest. On a constant at earliest. Sawa 5. Is ekiro.
At earliest nemmanyi oyingira 7 8 9 10 siryawo kyaggulo siryawo kya misana okitegedde ekintu kyendi ewaka kiri kimu breakfast ovayo saa 2 ovayo nayo oba njiriirawo ewaka tola kyaggulo waka ate njiriirayo azeyo sawa 5 azeyo nandi kati ono omanyi ono kyaliko mbolokuba yalese 5 gyewaka mbu ayagala agirieko era ekyeggulo nze tebakifumba bwenkomawo bo balya emmere yaabwekasukukyayogero kitegede ono yalinamu kiri mbolokuba yalese sente waka nokulya ku 5 gyewaka anti nze benzirayo kati wuliza omanyi wakiseera kyaggulo waka tugenda okwawukana olwe tubadde ffenna for example bwe tutula ku classroom ne tutumya chai obuugi akatogo kusanga 2 tugenda ofuutukaawo saa 5-6 bannaye ne bwoba oyagala kulya nnyo njala ki ebeekuluma anti beebaddewo anti kati nze byalingawo naye benatula wansi n'omukyala ne tuwogera ne tuwuliziganya nanyinyonnyola omukazi yankwata wiiki nnamba naŋŋamba ku Monday wakomawo Service ku Tuesday wakomawo Service ku Wednesday wakomawo Service in all honesty nga mutuufu tewaliwo nsonga waaki bafumba ekyeggulo n'enkola ki wanange nalina argument nti nze njigula gifumba ekole ki ebeerewo so what did we agree about when I come back and I want to eat banfumbira saa 5 ez'ekiro omukazi akufumbire nebeziba musanvu mukwanya lyofuga 2 anti labayo wabeerawo ebintu byebafumba amangu for example spaghetti abeerawo amagi gabeerawo omuceere gubeerawo ogenda okumaliza okunabanga muceere guyidde bwe ziba enva zibeera mu fridge oba zibeera ku kuuka babugumya mbogo okujja ngona nga nti mukyakoona amande kaza ajja kwekoona akagala naye nze emirundi egisinga era sirya kyaggulo so kati eki kyemadde gamba nti bwe natuula wansi because luli nayinanga argument actually ekyo ekintu eyali PD waffe yakinjigiriza yaŋŋamba naŋŋamba kasuku olaba omuyita Katmos yaŋŋamba naŋŋamba nti olaba kasuku omuntu yenna naddala ng'okyali mu wuulu ogenda n'ogula ebintu byo n'obistookinga kati mu kifo ky'otwala omuwala chips chicken ajje wano ewaka ewuwa abifumbe kati relationship etandikira awo era ojja kulaba omutwazi awoza nze saagala fumba saagala kukola ki kati n'otegeera nti ono tulina gye tulaga nnyo kati bwe twamala awo process be yagenda etambula ne tutandika okufuna argument oguze omuceere kilo 5 oguze sukaali kilo 5 you know those things ogenda otuukamu aye tebyamaze kati ng'oyingiridde okutandika obuuza omuntu ebintu bino mubirya mutya sabbuuni ono mumulyamu mukolaki kati bwavu ebeera mbeera era omusajja yaŋŋamba nanganti kuba twali mu meeting nga tutudde ŋŋamba naye bana abantu ebintu babirya mu mbeera ki okitegedde naye nga ino honesty kilo 5 z'omuceere tezimala famire omwezi tezimala kati be natuula wansi omusajja naŋŋanja akasuku engeri bali nti be bamanyi bye banaalya gwe bakwatire ssente kasita ssente z'ospending omwezi okola ki era nze omukazi mukwatira ssente ze nti miliyoni yo yiiyo omwezi mwe mumanyi bw'oteekawo miliyoni muga iyo miliyoni kisinzira kufisirwa omuntu agenda kuwa miliyoni ati buli omu kyasobola kati omuntu bw'omuwa ssente kati ye yamanya oba bagenda kulya ki kuba nagenda orealizing era baatagula mmere baana be batajja girya abaana be era be bajja ossula enjala kati yamanya geego gamala omusajja yandiguza ebintu ewaka kisinziira kati nze ndi singo sina agamba ogulira ebintu byo yekubira akatale kano ntabya nnyo omukazi w'Amerika n'amuvaako nga twali ebintu ku Amerika bye mwatwananga fellowship nga omukazi w'Amerika yatuwa ssente ate lwaki wamuganda
omukazi ng'atugulira ebintu atuwa ssente ntambe ne yeesiwalezeewala anti aba bakazi obalaba afuna Zavia bwe Shalom obeerawo n'olowooza nti ki wali obaddeko nabo abakazi abebweru funanga bakulu b'e Uganda ab'omu kikuubo nateete anti ate n'abo obalaba nabo banguwa bino omulabako mu wiiki emirundi ng'ebiri naye gomayo okubeera n'omuntu pamanentire nga mukadde kalino wano baaba afuluma abayeekozeeko akutunulako ku makya fesi nga yeesiseeti n'ogamba maama jjajjanga omugenzi jjajja maama omugadde omukazi ate ekyokulala seba babulayo abafuga olaba kubira simu negwe nga ndaba opostinga nnyo ng'oli mu ndongo are you a serious man abe UK ne America subira we Dubai kikola tabe Dubai batambuza n'odiyo we Dubai toyina kyomwagaza we Dubai talina kyasobola kuwa ku busente bwe bwafuna batini naye sebo nga yagudde ku muvubuka buno bujebbi obo bakasasa jebbi 10 limukolera kuba we Dubai alina amuwa anyago bekwanya mu Shalom group eyo yamuwe kubera nga to champostinga kumirwalo ali awo amtasandula omwala mbabula yangambako I want a man but I want a man who has papers. I have a master's, the guy should have a master's or a PhD. Nemwa kati awo genda ku LinkedIn. Kuli abantu abasomye nnyo. Bi profession byabwe. Mbo have a course in labor. Gende eyo ojja kutandika mu connecting a business bw'omala omuyingire. Twasanze dino omukazi ejjo amuta Big. Mukwano gwo. Big ki? Waragibe. Yali kapteni wa rugby. Mumanyi. Natuochayo ne sakoze ekizikezi. Mumanyi Big. Batugula double black. Big mumanyi. Teyaba wadde mijozi. Ati yaze nazo. Ne munne yatuwadde double black. Bonna lera mukubase. Big mukwano gwange. Nduddo mmulaba. But we enjoyed. Twaje double black. Washite mwankubidde. Twatuli mu lecture nga batuli lecture lingi. Baani abo? About human rights. Inclusion. Natugamba lwaki tuvuna bamusoke. Sabi tuddemu. Mbamanyi abo. Big mubanyi. Bavumye nze munza singa ekimu. Ebimo birekayo. Twaduse buddusi twaje ne abaawo. Twaduse nga lecture. Gwe Shalom, you should change your perception toward some things. Oyina obusungu bungi. Nina obusungu. Bile ne obusungu kasuka temungamba. Aba mukambolo. Amasuna benyi ngali nga kanyenye nkule. Oyo. Hali nga kanyenye nkule. Esati ya balefali. Neka dejo kitegeeza. Hali nga kanyenye nkule. Kitegeeza tusembeleke eno yadde wali. Mewa. Atu wano mutyayi mirye na kuyimirira. Oli kuliko buuka. Twachali kuntambi ngo tuwe ensonga kitupe omutajja andiguze akakwedano woti watulanga. Kati gwedda onze nzirano went. Naye ye JB ayina amagezi aganatwata ffenna. JB ayiga. Suna beni oyo musajja mubuuzeeko oyo mukama wange. Oyo bamuyita Irumba. Tamulwamu nnyo. Suna alina simayiro yeeyo ye. Eyana kulya wasenga naziwa. Ogenda muwayokero y'embizi. Embizi bazitwala ku nnume. Onaateekewa. Nga bono gamba mbono yatwalanga ente ku nnume. Sikawano suna atuule wali mu kasonda. Simanyi embizi ensala. Kanati gembuze embizi esala noga nti n'embizi tugitwala ku nnume. Kati muteeka. Atuule nganze bw'ati. Zibeerawo. Nendo nawe osobedde. Buli lwe neeyongera ne bweyongera. Bakuntumye. Banna. Ani ali awo omwana oyo ampeyo ka Saviet wano. Ye wano nga walabika bulala. Light yemala. Nannyini kifo kino nno ali Amerika aba atulaba. Buli sho gye tukola aba atulaba. Lwibagoba abakozi babiri ako kodi. Bali mu kunkolimira. Namala eddakiika ana nga tebampa mmere ntambula nenvaako. Tewali kikukolimisa bantu. Mu Uganda abantu service ebalemye. That is why bola balina gwe bagoba. Yogera because toli nti oli ambassador waabwe emmere yabwere. Tenabagamba nabuuza emmere ya sikala ya basale. Tenababuuza.
Katambya gyo kyatugamba. Tulaba oti nganzi. Memba affe atakutte budde Suna Ben atuuse. Yenga akoze bbeere. Amabere geyongedde mu basajja ensangi zino. Kakana. Bagamba mu America basajja b'amabere bali ku ttunzi. Kati oli mu America. Agenda. Lwaki amabere geyongedde mu basajja ennaku zino? Naye gundi wagijeyo. Sinagijjayo njagijjayo. Pegati bwako Suna Ben memba affe mbozi to mitwe. Adanya mutwe naye azze. Atuna ne mulamu asuna tuli mutambula mpola era kaswada nga tubuuzizza kyavunanyibwa omusajja ogula ebintu byewako balekenga ssente. Katwadde ntambya kwa submission wano. Ningamba nti amaka kintu kinene nnyo. Balina departments ezenjalo. Waliwo ebisoboka okugulwa omukazi. Togera ku biribwa naddala department eyo. Togera ku by'abaana. Ne waliwo naffe by'abasajja. Tubigula lumu na lumu. Electronics biche ebyo nga kukosti okubitegeera ebyo fridge TV. Nesi bya buli kaseera. Ndoze ebyogerwako bye bino ebikozesebwa mu day to day life. I think ero mulimu gw'omukyalo omutuufu naddala nga wawaka gwa kumanaginga abera home manager omukyala so yabeera amanyi buli kimu kyonna so kyandibadde kirungi nnyo nga muyina obwesigwe wakati wa mu ababiri kwandoza olumu ebiguza abasajja ebintu nga talina bwesiga nnyo mu mukyala ng'omukazi ayinza abakazi abo babasajja abasajja nga ba titles nga buli kikumi kyonna akibalirira okitegeera mulimu abasajja abo bakintu abasooka waabo nga buli kikumi akibalira ne mulimu abali libro ng'omukyala wa mwesiga nga asobola okumulekera ssente n'agula ebintu kati kasuku nga wagambye nti kyetukiisera nga ne budget yagimanyi nti buli mwezi tuspendinga kakadde kamu ku bintu ebitagenda kubanga bikyuka ng'omukyala obimuwa ozimuwa nagera n'agula ate mulimu n'amaka omukyala nga alina n'akamotoka nga yagenda negendera mu katale ke Kaleerwe n'agula byannyanja n'agula ebikozesebwa n'agenda neka n'olumu ababigula olumu bigusisa abeera ava ku mulimu yalina emmotoka n'ayitira ku supermarket ekyanja n'agula groceries n'akubira omukyala biki ebitaliiwo waka so sometimes it all depends olumu ku means ezo olumu ku bwesigwa bwe mulina n'ebintu ebirabikako ng'ebyo ne kati ffe abakyali mu buwuulu twegulira bulungi buli kimu nga ffe tukyetwalira ewaka okwefumbira abamu twefumbira kati nayiza okufumba amazzi negesera bulijjo simanyi ate gwobolese ku weekend so amwe asante akola shopping ya weekend okufumba amazzi kati bade sikimanyi bulijjo ekyo kufumba amazzi abantu bangi bamanyi kufumba amazzi ogasako ne gaine gwoza amazzi gafumbika omanyi nti amazzi okutegeera nti gayidde gayina otokota omanyi nti abantu abasinga tebakikola gaine otokota naye gofumba sebo chai nopima amajani ag'ekigere kanaizo fumba amagi okumanyirwa kutandise mutongole tubudde mu bintu ebyamakulu katutandise okumanyirwa saba amajani kati ndo bakyala bamwe bali tabanji musajja amajani galina kunywa tumala gassaako ali muzungu omusajja andikoze shopping ewaka okujjako ng'ali singo kati ngafa abali singo fa babiri Suna Ben Suna toina muntu Suna tali singo yo Salongo mulamba ate ja Salongo kitali Suna tali singo mulekerawo ebintu nze n'entambi ffe tukyaliwo Suna tali singo sajja mutira katali gwe nga bwogera omwenyewe tetoli singo yogera naawe Suna si singo kati mpozi singo biseera Suna nze kati ekintu okwata gyenkikuttemu sisobola kumukkiriza kwogera kigambo ekyo wakiri nva ku show ngenda n'enzira enkya akikutte bulungi ekintu kitegeeza nti oli ye bulookawo buloka amulimu agutambuza kintu badde akikutte bulungi kakati ffe abali singo tusobola okwegulira ebintu ebyo noweegula ebintu nomanya kubanga omuntu ali singo kati kankule nga bolanze n'entambi amasanyaze ne begagenda buli kintu kyoba omanyi wekiri amasanyaze naye gamala wiiki notuka mu nnyumba era otambula butasobola n'ojjayo ekufulu ali musongo musibe ekyagamba ge mazima gwebuuza nti nawazibiriza bw'okyo olaba ekisenge kyo ugambe buuza nti amasanyaze naye gamala nga gagenze tomulako nga wamatambo yagudde nagala nakwata wali ebinika najjawo sabuni aba amanya ennyumba bweri singo atali singo tosobola kukimanya abakyala bakirasusa ebintu omukyala yenna obuvunaanyizibwa bwaffe abasajja kukwata bintu n'omubuuza omukyala kiki ekiriwo ekyetaagisa n'okwata sere n'oziwa omuki omukyala era talina mukyala asobola kubuuza nti tugenda kulya ki gwe kyosanga bafumbi ekyokola ki okujjako ng'obadde okyagala nnyo kati ekitufu badde nsaba banfumbireko ku ngege
olw'ensonga nti bali bo balina obuvunaanyizibwa. Ekigambo ngege okiwulidde ali wano. Ekigambo ngege kikulu. Ffe tumanyi fish kyennyanja yagambye engege ali mukulu wano ffe natusinga. Agenda kugana Ssemutundu. Adadi ujemba ngamba sabo mission yambukira nnyo. Sikubuukira. Wakoma jja kulya ekigambo ngege. Atero gambe mali. Wakoma biwuliranga sabulenya. Mbonga biri asimanya abahutu mu gundi. Nakira ko mukono ogulika sawa. Kigambo ngege kyadda. Balaba. Mwawangu oli awo. Tajirya. Ngamuna mwengege ino mukono ogulika sawa. Byali bituufu. Byali bituufu. Omukono ngagulika sawa. Abasajja bafiira. Ebintu byali serious ebyo. Omukono okuva Rwanda. Abannayuganda ne balekerawo oli ebyennyanja. Waliwo abantu bwe balekerawo oli ebyennyanja up to around 2000. Ne babiviirako ddala. Balya byennyanja. Kati gwe ky'oba omanya nti sayidi z'ekasensere waliwo we baaziika abantu abo. We baaziika abantu naye nga baabanga bali awo ng'ennyanja ereese omuntu ng'agwa ku lukalu. Ng'agwa we bakuŋŋaanya we baziika mulamu. Ate mu nnyanja y'emu eyo nga mulimu n'ebyennyanja. Kati nga biregera ekijjulo. Ekijjulo kyereese kyokka. Kyakabali yange ebyennyanja ebisafa. Baabyawo ng'ekijjulo kyereese kyokka. Ne basooka bafiisa ebyennyanja ebiseera ebyo. Era abatunzi b'ebyennyanja bizinensi yaabwe yakoseka nnyo mu sizoni. Nga abantu tebakyabirira ddala bagamba mbuno bubiriko ogundi. Tubadde twogera ku ki? Omusajja adde asaba mission y'engege. Kakati ebiseera ebisinga nti essenzi zetuleka zituyamba n'okulaba nga abaana ffe babagulirako engoye. Okimanyi? Oleka serezo okkozesa ewaka. Nati nkunnyonnyola. Oleka serezo okkozesa ewaka. Omukyalo oyo kwafisa akasente bano abayisawo obusatu bw'okusooka nga towadde mwana sereza ngoye naye ng'omwana alina essaati empya, omwana alina akapale. Kikyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo n'okwata omukyala ssente ezo n'aba ng'asobola okumaneginga ewaka. Ontegeera. Abafumbo. Ddala okuddanga n'ogamba mpalisiya ebintu ebitali waka n'ogenda ng'oguba bw'osonga ku butungulu obwo bunaatuusa wiiki ejja. Mpenyanya nga mulimu n'embisi. Zinalwawo. Ontegeera. Omusajja. Naye omukyala yasobola okumanya nti bino bigenda kukola bwe biti, bino gakola biti, eno meloni esegeera akaseera ng'okamwadde. Naye obukopi bwaffe ffe abaavu twagala nnyo okwetuuma. N'ojja ng'oguba n'obuveera mulimu ennyaanya, mulimu obutungulu. Mpaka green pepper oyo. Nga temunkulisizaayo kuntikkula. Ontegedde. Kati kuko alina kyagambye nti omukyala ono okulya ewaka nti nga bamanze okujja nti omukyala woddira alina okufumbira mulimu ebintu ebyanguwa. Ngenda okumaliriza okunaaba ng'amagi gayidde bwe mba mbadde njagala. Nga kogenda okulya ekyeggula amagi. Ekyeggulu kitegeeza nga walidde ekyemisala ekyeggulu bayida kulya kintu kiri light ne weebaka. Soga mukyafuna embuto ennene. Naga amabere gabagudde kulya ng'abasembe. Ebyo ogenda kuwummuza omubiri ate ogupiika ebyokulya. Kyadda ku puroguramu ekyo. Ebyo bikola omuntu amabere. Sabu mission yange kwanda akazindaalo. Ebyo mu kyalo ebyo tebikola mugundi. Suna wange oli gino wamma suna tubuulire. Omusajja ono mutala kyaggulo waka. Ono omwami gwolaba. Kati Kasuku abeera mu bbaala buli kiro. Oba oli awo w'ogendera ku page ya Kasuku bw'oti ogenda okula abanakukoma nnyo. Babe gali. Kakati iyo omusajja bw'agaa talya kyaggulo waka abeera mutuufu. Babeereeyo baddaika ne bakingenda keera. Ffe tujja keera. Era ogenda omaliriza okedde ate nga nze nzifunye tonna. Ate ng'akedde na mu kiki eyo. Okyogula nga asooka ontereka ebirinja kuwe yakedde. Obuuza ssaawa 10 oli mu kkubo otina. Mbuka ngende nga jjamu tannakwata. Okufa oli kuyita okwebaka taata. Owapi kijjamu omwagaza. Okufa oli kuyita omuntu ogaya kulinnya piki nalokatina ssaawa 10 obudde nga jjamu takisi okumakya tabayo jamu eyanguwa wakola nanyini dduka gye ssaawa ezi nalokamira ali bwa n'abeerawo ne basooka mu lugambo obasanga eyo mu kikubo nnyini dduuka jja saa 2 ye ku 12 atuuse wabirabye walabye akawungeezi walabye kyadde kawempe kati oli aluba okuggula edduuka ate ono niye ku saa 5 baba beebase mbuuza wakiti webase tulo ogula ng'ali bwati wangi n'azuukuka ate amalina okwesigama ezijaloka ate omumwe guno ng'ajwa n'oggula ennyama sawa 12 owa booda jamu mbw aleme kukwata omwagazaali submission yange yiino gye buva ne gye bwenkana omusajja bw'obanga otuuse ku ssa erikwata ssente n'ogenda mu katale n'otandika okusonga mu kino na kino na kino na kino mbw'obitwala waka omanya nti
omusajja omutuufu kwata akasente wa mukazi nze waliwo n'ebintu mbulamu bisirowooza nze kati sigayina ago amagezi ago agamanya n'okumanya mbu kino wakati kiriiwo kino tikiriiwo waliwo kye bayita okugabana obuvunaanyizibwa waka ng'abantu omanya nti nno kino kati bino mukazi yabikwasaganya mukazi gwe dukanya bino naye kati obuzibu basajja kutya kubaawula oli ng'alabira ddala nti wanaawo omukazi ssente agenda kujjako akakaaga ng'awulira kamuluma kamutujja kyova olaba oli ayingira akatale n'afuuka ekirala nikakati nkuba makafaananyi nga nnyingidde akatale mundi bulala nakatale wammeka ye nga agize nnyo awotose anaaba bulungi oyo ate eryo ettooka eryo kiri kidya eryo nga liringa nakinyikoyo kakasa ngaalinga muvubo tonguze embidde mu utabani tatanguze embidde takalya nakinyika gwe ogwo munenga gulinga ogwa muvubo eyo simbidde yansowe gwe tonguze ndizi twagala ku musajja ky'omufumbo oyo owe Kampala owe Masaka omusajja nga yava Masaka babeera babimanyi yava Masaka amukubira simu nomugamba emmere twagamba kero ke mama gundi abawettoke naga ogwo munye gwaki ogwo bamanyi nogenda muwogo nagansalira ku muwogo namugaya omusajja nagayako muwogo andi amanyi okulala amanyi okukawanga bamuleeta bamanyi ebifo baleeta muwogo nze nina eyantwala ye nakawa manyi wano obigula wano balina ebakubira ebinyeebwa mawogo abaana gwe basonde ne basula abaana bakulindira wano kukuba olaba eno emmanju eno olaba eno nga va ku gundi ku game ojje walaka kuba akasalaako emmanju eyo kati beera nga ddeene eno ku kesisi akatale kali eyo bakasitopake nga abavubuka babeera awo namugamba lumu nti kino kyokoze sikyagadde avuka bakutayirizaawo abamanyi awo n'abamuwola abayina ebinyeebwa siba binembe baba bakabikuba simanya kino sente bweziti bambuuza ebinyeebwa nsibe bya mmeka kuba bakimanyi nti azze kugula mawogo olimu otya ku muwogo omusajja bamukuba empiso bamuleeta okuva mu byalo bweyekubagula akaawa kati omusajja omuganda ow'e Masaka yaba akimanyi nti omuwogo ogwekubagudde gugirawo kaawa abasajja ab'e Masaka yakimanyi nti ettooke nti amatooke baba bagatikkula bimanyi ogasikamu omunwe kati ajja n'ettooki nakuba mukuna ettooke bakulabisa omusajja omuganda ow'e Masaka nga ajja n'ettooki wati mumanyi okusikamu eminwe mmwe kakati omusajja bw'otuuka ku sseeri amazima ga Katonda mu ggulu oba osobola n'ogira n'okukaayana efadde kusenyenji kati nga mupaupadde entono zezana waliwo eyali ali embizi waliwo eyagula embizi ye ne bagibugumya ono babugumya embizi ye kati n'agula embizi ye n'emboga kati n'agenda alyayo ekifi kimu n'anoonya ekyokubiri nga ayita mu lwabaya lw'emboga ng'anoonya ekifi ekyokubiri takiraba mama nakanwa gijangu kakati wali mpedde ddala ekitiyo nenfooko ligundi netandika okugira nemmanya embizi eriwa emboga zisaanikidde nnyo astagfirullah abakyala abatuuzizza n'omukaafu bamulumizibwa nga muli mu nsonga mwatuuzza n'omukaafu yamugamba atya wali mpedde ddala ekitiyo akagundi kano akagira kasasule bwembizi oli ekifi n'owenja ekyokubiri okumala eddakiika 3 kiki muganda wange embizi y'ekisaasaawo ntambi yayomba tekyawera kasoko emboga kyandibadde kyamakulu ennyama gy'okutera ku sowaani gy'olya oba obuuza gye bakwadde gy'olya nga nze kisinzira njala gy'olimu nze njala bebe ennume ennyama erina okujja noŋŋamba kalugeze kati ng'enkoko embizi enkoko wamma vugira mu nkoko alivugira mu nkoko abakyala nga olumizibwa nga oli mu nsonga genda mu dduuka oba drug shop oba pharmacy ofune sibanja omeni syrup akakanya painful cramps takoma wokka tunanyeka padi kana akatasiriwa
ate kalikinga tekawunya tekasiwa mune panty line line ati pad baziteekako obumuli obwo bonna obulungi abakyala basanyuke baagala nnyo buno mukadi bwakateekayo obumuli ne bukola bubugenderako buno buli nakungulu buli kungulu ene panty line oleme guba empale wakati ng'oli mu naye empale ziyitiridde abakazi bagubye empale n'ogisanga wakati awo nga gye baaniseeko emmwanyi nga bagitadde mu nnyumba omubuuza asidi kyayo abasajja olina obbatiira nakkayo empale efuka ya brown noga kati abakazi abazaanikira ddala ku kiwaya wabweru ate kati amaaso g'abasajja nga bwogamanye emandwa kati manyi kyebakola wano wakati wateeka peegi bwati erengejja emandwa nekugamba kaza eriiso n'okaza mu wakati naye mukyadeetinga abaala abaguba empale wakati bakyaliyo ate omanya nti n'abakazi abakulu zikyagoba empale neggubako tomanya olabiraawo katifaana bambala obwale buno obusala muno weebuti kati mutalanganya muntu wambala bwesitegeera bufaanagana mbadde nsaba akafaagala ku mabeere ne wano nga kafaanagana omanyi obufaananyi linga eriya lingi kati mukyalo wange ani akantu kayambala oba linga eriya ntamigwa obutambudde mabitani awulo kasuku kati bambala akantu empale ngenye ttama lirabika kati nga kakutano katwano kunkwano ettama tujja kukola pulogulaamu amatama n'omuntu tujja gikola pulogulaamu amatama omufefesi kati empale zakyuse z'ennaku zino eno ettama liba liringiza kaliwo nezo empale ziraga amatama nga likunidde bweriti nandi kakati olaba ezo ezibika zonna ziba zaabo ng'ogenze mu nsonga kazino ezaffe nezo mu nsonga aliyo ennungi nandi gyeziri wali empejo yambala ng'oli mu nsonga nga waliwo zino eziringa wali empejo yambala ng'oli mu nsonga nga nnungi ezikola ki eringa ekyesuubo nojambala neeroka emulebera ng'eringa bokisa zino eza cekiti ne bannaye mwogedde ku gundi ezo ku paadi ezo okimanyi nti nno bano abakozi b'obulango bano abalanga zi paadi zino be basingidde ddala okwongerera ddala okuleeta emitawaana abasajja okukaka abakazi akaboozi nga bali mu nsonga bigera ne bakuba obulango ng'obuwala bwonna bunyirira ne kagira ne kawuza kati ng'olaba kali bulungi kakati awo kireese nnyo violence omusajja okugamba naye embeera erabika weewaawo nakyali wange omwala amugande mu nsonga yamugaa tofaayo I eat ketchup emboozi eyo gireka it sounds ill sigo yakiŋŋamba tondiwala ate ondiwala kale nze nakyogera kankome wano Shalom alabira nnyo ku kigambo wamma bamanyi profiti bali ezaabwe kaweesi mwe musitegedde abali mwoyo abali mwoyo bali ezaabwe ajja funa naye ajja kufa ojja genda fene pasitaida mugende mu ggulu yavudde abanna yagadde ku mbizi mugwaliyo embizi gundi yagambye Chris yagambye nti Katonda muganda naye yamulabye mu muganda abeera lusaze yagambye yani erinnya lye kibeera Katonda Don Chris yadde ku live nagamba yalabyani naye yalaba Katonda ye kibeero abeera lusaze moment naye enkomerera etuuse naye by the end makye nalabye neggwanga litagwa okukola renovation nakanagikola njagala ogenda ku best hotel ebusega ensi ndala muganda naye suuna wakuba best hotel nagikuba omugagga yaŋŋamba baati beyalanga suuna DPC najja namwana yoyo ngaakuba bisaawe wano nti daga nti bwandisasudde reinforcement netwogerawo abantu nti nedda IDPC yatuulawo zagenda wera saawezi n'abagamba mba temulina ssente za reinforcement muwedde era ne baleeta abantu agakakoze kati ekyali wali naye waliwo eyaŋŋambye waliwo omuwala yazze naŋŋamba nti ku olwo era ye yaŋŋambye nti nze suuna we mulabira waŋŋambira ne mubuuza nti naŋŋamba ku olwo nakola emitwalo 65 omuwala ku lunaku lwa suuna beeri yaga nti yakola emitwalo 65 yambuulira bwe yazikola asimanyi naye yaŋŋamba emitwalo 65 era yaŋŋamba kasuku nze suuna wonna wayagalira nina ofa ku best oyo yekka omwana oyo omwana yekka bwada olumala okujjamu ng'ogenda omugwada gwasimbugalo emboozi eri wakati etambula oleeta b'amannyo tubaako wootugambira nti kati ntandisa ab'amannyo twakava mu b'ekimba kalaga tuwa b'amannyo
yetu labanga yafuna basiposa nga sente azira ye basiposa abayina bano bachano ye balanga nayo nokugamba litukola ki wama mbadde njogera alumizibwa yaga twala embozi yabawula ne gundi nani ne Bruno tetwayawukana yagamba mwayawukana omufitina yakikola nade nyabategeke ne mu bikonde nga nja kusabayo mumaashi naye kwenye Bruno ke empala nekuze ono yajja ne keeki nga balookinga sho teyafuna teyayogera ate nadde eno n'akolima ate tayiga kati aleese musomesa babeera ku live era babeera ku live era mugenda kwawukana n'omusomesa w'Oluganda omusomesa w'Oluganda mugambirewo nti nkuwa live yange sente z'ofuna tuli mu kiwato oba 7-3 bawo tubagambirewo tubali twogera kunva kasuku tutambulira kati ogambye nti oli oyagala match nade ne Jim ku Celestine kali nga nachali wanga agenda kulwana bayinayo ebikonde banga ne Shakibu ali mu kutendeka bikonde kati oli nanga nti ali lipazo nenga ali lipazo mulwadde njagala omuntu nga mwanamu ilipazo mulwadde ki bamulongosa kechembuzi bamulongosa yawona aya duka wo tutwalira wanonge etabuse ngene kukube mu lukindo tebawona abo ai duwona omala kufa eyo wuzi zo sigalawo omala kufa to wona lunabe yawona lunabe wamate wawona yawona era asobola okukuba kati bamuba tutegeke ate katola baabo obantu ata sisobola kumulwana njane nwana omuntu nga mweka kasa bulungi tasobola because wale tutuuka nga ziri wano gadi osegera gadi okuta bakwe Bruno bamugenda mu gym mwenna banjagala kuba yasigane kubavu kubanja kusobola omukuba mu mbirizi muno akusinga kubuwanvu bali atejuka ero bato mutuuka yo mpakira muno mu mbirizi bali okutagalira mu mbirizi nga tamanyi na kumanya nti oli mukuba ndijoli gwe ngoli eno nga Bruno tamanya omusajja aliwo nga omusajja aliwo oli eno wansota kali undercard abenjagala basooke ono kwe jagala basooke ne Nimrod ani ogwe onaja kuba Nimrod sijja mukuba nze ogwa mu masavu ga Nimrod Nimrod womukubira esavu n'awulira Nimrod solo mukuba kati n'awulira enkya ntambi gwaji nakyo yani ntambi ne kafuko Salomo ogenda kulwana NBS kumoja kusiba okwange na ntambi ne kafuko ogenda kulwana inze nja mukuba mutte nange ate mukazi swana abakazi ona kulwana full figure banange ekisota ekyo ala n'amalajimpa sambi olaba teyagamba mbu ajiye ewuluguma nga transformer ai nachalina tumala gwogenda kulwana jikamoga nzija n'olusinia lw'embizi maso kusugwabe atakulana ina kujana mbi onyo kafuko gwa Bruno ke onyo Nimrod gwa full figure zenna abakyala babiri omu ali eyo naye full figure ogenda kulana ajani kamoga gulaji match nonye date assured December awo nonye date woli gobakuba wamubye mwaka fana nyingo ovudde mu buntu mumpadde kamoga gobakuba yeyetonda ngane kiravu teziriko mukoye kamoga ola match eyo ali gobakuba yeyetondera munne ali senga Bruno kakubanga omwetondera senga kafuka neraba akavideo kenta kaji kamoga ente yali esehaji kamoga bakakwata bakateeka eddakiika 5 ne bakajjayo naye nga bakadukadura olinga tulinga 10 amanyondo bwagambye mumpaddaji kamoga wale badde kango omuntu abadde anoonya bane abalina amannyo kati kananga kati tagogondi ku mannyo amannyo kati awo tugambye ngo alumizibwa amannyo agakuluma galimu ebituli botenyo vamo olusaisa banga unya kubanga amannyo gaguba agenda ofune muna herbal mouthwash muna hatoli yabadiki tuli ku muna kale tubaguze ebirala komana zamaza acha aje chikagaze tugamba nga komana zamaza mu my brother for manaza maza tuli kumuna genda ofune muna musangi mujwa muna bamukoera bamuna bonna abagala abakanze dadeza amanyi mufune muna herbal mouthwash sojange kumuna yase mumuna ngali branding ona wali abadde yani pozi
Oli jali. Nana. Abaddeyo Nana. Neka tuli ku Muna Habo Mouth. Nana yaweddeko ne tubako omulala. Ene mukwata omuno yabeesoose. Tuli ku Muna akola twamusiimye a video mutwala twamwagadde nnyo. Kino kye bayita business egenda kwettira. Gwe ngakola bulungi. Afaanana ate sengoze n'akacupa. Kyokka nwanne tumulese weri kugonje. Okimanyi osobola okukola business nga oyagala ekulabye nomeza nogojirabira. Negira akaguwa bwetu. Fantastic. Aina kyotunda oba okugula agenda ku www.openmarkuganda.com obeeko kyogula bakyotunda teekayo essimu teekayo embizi embaata teekayo emmotoka kebera ku simu waliwo alina essimu eri mu silent kuba essimu y'omuwala ali mu kuba ku ssimu kyowamba kusimyanga ekayevuga gwe ne tukola bya kisiru leeta essimu yange jebbi mukola bya kisiru wano nga tuli mu kukola leeta bakubira nze wamalino obajjagana nti omanyi kyakoze tudde ku topic yaffe bane soyano gendo abadde akubira Brenda agende yakubira ne ali no wasoyo wakati muzaala omwana namagoye atagenda mu gym okuzaala namagoye agenda muri kananga Jeff apartment abali ebwero ze mu Uganda agala wakusula tulina kaina namba ya bisebina ya ku Jeff apartment introduction step birthday parties ne house parties onyaba ewani wange wangaawo JFK apartments n'ebisenge bina wifi security obanga ovudde bweru n'omukolo gwa ku 0743 36 walonye ku Jeff apartments kano kaswap katoge na sasura manyi nti omwala badeta ne mundeka na mwenanga suna benyogera ku basajja bange abadde inasiza boda ate akimyesereza boda kusasula wa boda gugu omutwalo mu ngalo omulenzi amugambye cash on delivery bakyabikola ebintu byaba ate abadde ayinamu Brenda omusajja amugambye ensasula otuuse naye nange sindika transport sisindika omanyi transport oya time bono bokutakula nga bukyali omulanga mu sindika ya time n'enkalonda kano ke batakula bokutakula waliwo nga mpeereza wa boda waliwo n'essimu nawa boda wange gwe mpeereza walona nokolotya oyagala kunjiwako mazzi nze saakozesaawo ku airtime wakutakula mazima yeyogeza bweyogeza ebiseera byokutakula wali okolaki nalioza siina simu nali nkyasoma kasuku yasamira muli ete mavudde owa 216 owokutakula sijjukira mukozesa wamma gwe wakozesako airtime okutakula nina emyaka emi kasuku omanyira okubankola ne bakadde ne saavisi fi twamusasulako kikyeza wenkana n'essendi omukyuzi age just a number ogereko just a number does age matter in a relationship it does of course it does oba ne mukadde muno awaddeyo omutwalo bamuddiza kasamba bamuddiza 3 ogamba avuddewa kyengera baleeterawo bagukutte omusajja yalwa ali mu jimu kagave erinnya Liz erinnya bayiya Liz how are you doing long time I'm not gonna say that long time Liz yali prefect wa health health prefect leko ndio ku sanitation akweganye ate wa mumwa mojja kugwa kuwomu agenda ko musajja jimu omunaku asikichecho banna kasuko oba singo mother nga bwe yangedde ennaku zino oba singo mother nga bwe yongedde kasuko nesoko ine kumulamu gwe tulina osookerako gwe tuliko sigwewo sokene buli omulamwa omulo oli mukazi wa bajjo yajja n'ayogerayogera ebitakwatagana aye twazizeemu omulaba nga yeetonda yadde ku shoyo osimabe wabadde naye simanakitegeera tubiwandiise wano tugenda byogerako tubuuze nti wandikyagadde patinawo okujja mu mawulire n'amala okweyogeza ebitakwatagana bulungi tandikire ku wandikyagadde sikiwagirirako ddala n'omulundi n'ogumu omukazi okujja mu mawulire sikyagala n'akuvuma n'akulangira obuwunga bwakwetondera omusonyiwa simusonyiwa tandike ku kyamawulire omukazi yangize mu mawulire omukazi ate mu mawulire aba akimamu ki kabeere musajja buli famire buli muntu ffenna enkolagana zaffe tulina ebizibu kebeere nze naawe Shalom
wabeerawo we tufuna obutakkaanya naye tetulina kutegeeza nsi yonna nga bwe twafunye butakkaanya okitegeera kyenkugamba. It doesn't work that way. Njagala kukubira abantu mulanga naddala abakazi mulekeraawo okuddukirako kati nno sina mawulire ku social media ne mutandika okwogera ebigambo bwe tutandika obyogerako mbubyaggwa waki mukyabyogerako mwe mujja ffe tuba tutudde byaffe ffe ekiro tuba tuli mu kunywa ogenda ogiraba oti ku makya nga tikitoku yabadde ekutta akati ekiro n'obiyitaayitamu bw'otandika obyogerako obiwadde omuliro ne bagamba oli musajja mubi kasuku oyina enkwe oli yayogeddeko bwogezi okiwadde omuliro because obireesi be tutandika okukwata sayidi ng'era batunyiigira kati wavuddeyo mbu weewagizisa omusajja mukwano nkwata mpola nze mbeera ndi mu disiko yange mmenyeka ekinyanyanyanya nengwa ngenda okutuuka eka ku makyamba nscrolling essimu nga ndaba wazze n'otunnyonnyola bawo nga bw'atali mukomole nga bw'alina obuwunga oyo omukazi yagenda kudda wali n'atandika okugamba mbusima n'omwana yamutama. How do you make such a statement? Nze siddamu kwogera naawe n'omwana mu withdrawinga toddamu mulaba tosobola kuddamu mulaba obulumi bwe ku mutima tabuteeka ku mwana kimu obulumi bwe baali beekwana tetwaliyo naawe twazzeemu mulaba ali ku chanoyo yeetonda n'okwetondera talina kuwa ffe alina kunoonya bbaawe n'amwetondera si ffe banaye mwekamba buulireko you don't know bano abantu ffe abalaba ebintu ebyo bwe tubasunga you don't know and then even then ebyo ebintu kati gwabyogera tebikukosa naye gwe saasiramu maama wo saasira taatawo kati kubamu akafaananyi taata wa Nashigulo yawulidde atya nga bajja agamba nti muwala we yali yeetunda n'olubuto dufuna yali one night stand lwe yamutwala lwe yamulya muwala wogobadde okitegeera omukazi onajja n'obusungu anti wuliriza rewindinga gw'omukazi wabadde naye eggulu yakunnyonnyodde nti bwe bamumma ssente ng'ali e Dubai ze interview nagirabye ku makya leero yakugambye nti bebamu ono yalina ebintu byali akwasaganya bungi alina byazimba alina ki sente zimuweddeko ali mu overstay bajjo yamusuubiza sente bajjo tazikoze eki kyekiwaliriza oli okujja otandika omukola ki era be yamwogerako omukazi yasoko tugamba nti bajjo si mukomole era alina n'obuwunga ku animal Bajjo Grain Millers era n'enkuuka y'omwaka ogwo baagamba ewagiddwa Bajjo Grain Millers ddayo kirabe. That is 2 years ago. Bajjo n'amuddiza the same muliro era ku interview no gye yakoze n'omukazi omukazi yagambye nti ku ticket okutuwaayiriza yampaayiriza namuwaayiriza naye nampaayiriza kati mu bye mwewaayiriza lowoozaamu Bajjo alina abaana abatali babo. Okitegedde olina bazadde bo naye alina bazadde be kale ffe public tuyinza okwogera bye twogera Haji abantu bagenda mutwala batya taatawo byo byowulira nti omusajja pressure zaamusse because gwolowooza byoyogera kati Bajjo yagambye omukazi simanya yawooma simanya nanneesibako simanya naddawa simanya namusanga ku Happy Boys ng'atamidde omusiraamu. Kakati kankobuuze kyandibadde kyamakulu omu n'asirika tewabeerawo kusirika bw'obitandika kubanga nze ndowooza wuliriza nina obusungu by the way koko wulira yes koko wulira omanyi waki nina obusungu you people we have made it a norm tutandise okukola ebintu by'ekisiru situganye naffe amawulire tugaagala nze era abantu bajja nga balina story zaabwe ne mugamba ojja mu mawulire naye ebiddako obimanyi
we don't have to make it tetubeerayo nga mwekwana. Abaana bali mu masomero temumanyi be bano be babonaabona. Abaana babonaabona. Nze ngende Kabojja. Abaana ne bakuba enduulu kitegeeza ki abaana balina amasimu batulaba. They see us. Waliwo ebintu bye tujja okukkiriza nti kale ayogera ebitakwatana. You cannot come here notandika okunyumya emboozi erimu abaana bo. Abaana abakula mu digital world eno. You can't say ekyana kyantama simane ne bankubira esimu on your child. Obusungu tebukutuusa awaawo. Tebukutuusaawo kubanga tewali yamugaanako esakapiira. Taliiwo. There's no one. I'm tired of seeing people's problems on the internet. Kyenkunyonnyola. And then after you come up to say, I'm sorry. Then when we try to say them again, watch mubikomyawo. Buli family erina ebizibu byayo. Ekyo nkikubuulira. Abakazi bali mundeyo muzi family n'atuula wansi n'akunnyonnyola. Nze ffe tubeereyo sister wo n'akunyumiza ebintu by'ayitamu mu bufumbo. Oba okitegeera. N'otandika okugamba senga tabiŋŋambye. Omusajja gobadde ow'ekitiibwa n'otandika okubaako bw'omulaba. Omuntegeera. Ng'ate ebintu biri serious ba mu bino omutalabirira abaana. Gwokimanyi nti wali family eziri eyo ng'omusajja taleka ssente waka. Ng'akomawo. Anti bw'akomawo n'emmere ye. Okimanyi oba tokimanyi? Ng'akomawo n'emmere ye. N'emmere ye. Omusajja. Ng'alina abaana. Nga bo balidde ki? Tuyambeko tumalirize eddakiika ntini. Ng'ate era asobola n'okkomawo n'awaako abaana be bokka emmere. Ate omukyala gwebaka. Anti ng'olwo bali mu lusirika banyiize. Ekyagamba kituufu ensonga nti olwo Guy gwe nalaba yagaana ogulira omukazi engoye n'amugamba agende kitaawe amugulire kuba yagulidde baana be baazaala. Okitegedde? There are so many things happening in marriages. But you see, people overlook them. Olinaga akankole ki? Let me persevere. Let me persevere. N'akireka abalala ne batambula ne bagenda. Abakazi abo bali single n'atuula wansi n'akunnyonnyola ebyamutuukangako mu bufumbo. Babiraba ebisitole kola naga kati oyo akaabya akajanja. Nembala omwana wo bali mu kumusasulira fees mu international school. Ozzo oli mukaayana. Oli mugamba musajja simanga bwali biki. Gw'omanya abasajja abatasasula fees. Hati kati kyenkunyonnyola nti we don't want to hear those things here. Mbikoyo biraba simano bayombye simano babadde ki. In other words abagana bave mawulire. Bayifeko. Ntambi. What is your say about abakazi okwa abantu relationship weteka mawulire? Ono victim. By the way omukazi nakuvoola alina maana avaawo n'atuula. Allowed apology. N'atandika otunnyonnyola. Ntambi yankozesa mukwano. Ntambi alina kateni. Era omuwala namugamba gwe n'ekigere kyekyo omutali kinnya. Si gwasooso kwabulibwa. Abakazi babatwabula. Yeggwe naawe kiki obuzibu bwe ki? Buli gwokyawa yajja mawulire. Buli gwokyawa yajja mawulire. Waliwo abakyaza. The problem is what? Baba mu bulamu. Teri ajja mawulire nga mukuba abakyakwagala. Ntambi amira alinamu omuze akwata mukwasisa ati nampale. Ntambi amira 10. Nasimbe vivi. Twagenda mu mabira nga gyali yajja n'omuwala oyo nga banywa kogundi pineapple Uganda walaji pineapple. Bwe beekola ebintu. Kasuwa kusanga ostamye. Nembatunuulira nembuuza Ntambi ne mugamba awo emisana omwana ono teyeeyerusa. Omulange yeeyerusa. Abiveke. Oyo omweru yasembayo kujja mu mawulire. Nga akali. Twali tuli awo ng'ali mu mawulire. Ntambi kati n'omugamba ani agenda okukukwana. Kale banakwana. Nze nnyinza okwagala omukazi eyeze ne yeetottolako ne sitamujooga. Nze. Gwomanyi leverage gyembeera nfunyaawo. Kyova Ntambi yakulekawo. Yabalangire. Ate anadda mawulire era n'ayogera ne kwono. Ensejja mubuuza obuzibu gwe buli ki. Lwaki gwe buli omu? So si byagala. Ntambi yose. Yakisire. Kyannaku nnyo kasuku. Era mutusaasirire ddala ffe bitutuukako. Abaagaana ossalawo. Abaagaana ossalawo. Ogaana okusalawo kwe kuki? Nawe leka oli ayo gwe mayi gwe naawe adaadi.
abagano salo gwa mugamba kajegera ng'ettabu kama kamala okukola ebintu eby'ekisirusiru wano kakutte emmotoka kagiwadde omukazi ebintu eby'ekisiru kutuleetera bibuuzo gye tulabika nga abatategeera koma nnyoko koma nnyoko netuba ku bunkenke ekiro kiramba laba bakwano bo bakola ebintu byatuukaawo ne bakanyugira kano mwana muto olwokuba yakajja kugundi ku intaneti obusungu buli wano todanga mukola bintu bya kisirusiru mu boys dormitory yekka yategeera pozi leka siku akatini chini tuvumaganya naye lwaki tosigala mu bakateekako tebakagwera ali muzungu yasinga otogezaako adda ku meza agulu nazi nanti naye nga sina bawala baziba nangira mbuli nombalekawo omayo nakyatogezaako nomumanyi tovala bwolina omukazi waka naye kiri ekira gwe kyekyo kiba kikulinyisa ku mmeza oli mumpi nnyo bwotyo sikitegeera lumu ono yeerabira lumu oteeka feruta mu wintu nayo nga muzeeyi awedde mwana yangu kayina emyaka emito kalya ku ngege oba yenkana ne sendi ali muzungu asinga sendi obukulu naye gwe buli example gyowako giweerako sendi ati ye mukadde waffe ye mukadde w'ekkanisa ye mukadde w'ekkanisa tumwagala nnyo mukifo gyokulwana fulufiga lwaki olwanye sendi obajje kenisi nkutegeka nawe nja kulanga gezo katekeyo bagenda mu maaso nkwejekenizi nkutegeke nja kulanga akalango lwaki olinnya ku mmeeza genda mu maaso nze kasuku ze nabe ekisinza okutuleetera obuzibu mitimbagano gino social media enkozesa yaagyo singa kwagirako menu bagita menu transcript oba guidelines enkozesa yes naye engeri gyebitajjirako buli muntu agikozesa ngeri gyalabye kasuku okyali kuba n'abaagala n'abajja mu mawulire ne beeyuza nti bakutamye naye ebintu bingi nnyo ebiri ku mutimbagano okwo abantu bibanomalizinze okuba nga bakola naye nga tebyali baddewo mu society okitegeera oli n'akoleeza live n'awemula okumala essaawa nga 3 n'awemula ono n'awemula oli n'awemula ono n'awemula oli so kyonna kizingiramu nti society yaffe ffenna nga ffe ebyaddala egenda edikeyinga kakati ate emitimbagano gino egibeera nga kwetuteeka buli kimu Facebook yalina nga akantu edda what's on your mind ng'ekayina ng'oteekayo ekikuli ku mutima then social media nezicreatinga bastars nezibeera olinga star ali muzungu akoleza live abantu 12 ne bayiika okwo ebiseera ebisinga nobeera nga you have to feed your audience nobeera nga obulamu bwo bufuuse content you're documenting your life to the society buli kimu oloka video kenali olinga ali mu toy nga ali mu kwesangula nga ali ku live yes nga abantu bawaga nti obulamu bwaffe tubufudde content ne tubeera nga tukola real life stories okitegeera keeping up with the Kardashians keeping up with the Sharoms Kawesis yes so buli kimu ne kibeera nga kiri okwo tekyali badde kibi ekyo because buli muntu alina engeri gye expressingamu essanyu lye buli muntu yamanya engeri gyagala okugiramu ekyo naye wakati awo ne tuluzinga the cores ezaali badde zitukwatirira tujjukira bulungi kati fe abali mu myaka egikuzeekuzeemu nti nno twatuuzibwangako ko n'ewaka bakojja ne bakutuuza ne bakubuulirira kino ng'omusajja you don't have to do this kino ng'omusajja you don't have to do this ne ku sayidi y'abakyala abaana nga bakyali mu myaka gyabwe egy'obuwala egy'obutiini basenga bakolanga roles egyo omwana ow'obuwala kino ebyagendanga bivaawo that is where ebintu ng'ekisaakaate kale webyajjiraawo neera nga abantu ffennyini fa babikuba abaana mubaleke balina eddembe lyabwe so awo wona ne tucreatinga society eno eri very very frustrated naye nga teteekeddwa bulungi nnyo nebeera nga etukulizaawo nosanga omuntu nti niwaba wa myaka lwa myaka 5 asobola okukola ekintu ku mutimbagano n'ogamba really ono omuntu yakuzibwa oba yakola atya kuba kati tekyaliko n'abaana abato bokka ne naffe abantu abakulu nga nange basejjeemu osobola okusanga nga osobola okukola ekintu ku mutimbagano okwo omuntu nakola ki omuntu neyeebuuza so mulimbirivinga kasuku nti wakati mu kubanga
tubikoye yes bibi nti okwagalana kwali badde kyekintu omuntu kya holdinga diary ebyobulamu bwenga kiringanga olaba ebitundu byekyama nti bali badde sacred nyongo omwagalwa we yakayika yino by accessing ne love eno wetu yali badde nga y'abantu babiri ng'ogikuuma mu butiribiri obusemberayo ddala guard it jealously ne kakati tubye exposing ennyo then tumaliriza nga betufunyemu content wofuna ate nga kya mirundi ebiri double edged sword wobera mu kwagala okwa waggulu you're going to express your love eri omuntu oyo eri public sometimes even not for validation because mulimu bakikola for validation mulimu n'abakikola nga kyalaba kyekyo oba kitegeera then on the other hand webigenda obubi it is still the same platform abadde baagala ne saawa zino nga bakoze eki nga bakyawaganye ng'ekiddako kubeera nga beeweereza ebisongo ndowooza mu luzungu yeyandibadde new normal which is very very sad naye era mukyalimu abantu abatono asobola okugamba nedda ndi musajja mukulu ensenga zino kanzikole ki kanzimalirize ebbali ti ndi musajja mukulu omukyala ne wabeera nga yansosonkereza n'agenda mu mawulire n'ayogera byayogedde nze sigenda kutekinga that direction ninga kitekinga a lot of courage a lot of smartness in your head nogamba let me be exemplary nze neme kufolinga suit neme kukola ekyo naye nga nze oba obuuziza ekibuzo nti omuntu asobola okukujolonga bwatyo mu kamera n'akuyisaamu eggaali n'aku-exposinga n'omusonyiwa nedda I've ever been done so oli n'amala okukola byakoze n'akola zi interviews akoze then n'amala n'agamba nsaba omusonyiwe bwabadde buki bwabadde busungu busobola okubeera nga yesi bwabadde busungu naye wobeera nga gwe mu resolution zo z'okugjawo kino eyo gy'oyagala okubeera ng'otunula bagamba nti neyaluma ku musota ne bwalaba omuguwa kakati kiba kya busiru nnyo okubeera ng'oddira omuntu bw'ato n'omukomyewo mu bulamu obwo buli nsobe erina okuba ng'ebonerezebwa bubi nnyo olina ogamba chapter yekoze eki chapter yegenze oyo loosi oyo agenze naye nga nandikikubiriza nnyo ebintu bino ebya love ebyo tubeere nga tubikeepinga out of camera oba si kyekyo nga we can be deceptive because mulimu abantu abamu ng'asobola okulaga abantu ekintu ekitali kituufu deception naye ng'ekituufu mwe abakimanyi naye wali maybe for show business in Africa abali naye nga that is for show business naye nga kiri ekyammwe ekyababiri kyo okikipinze nga butiribiri nnyo kati ntambi olagamba relationship tuwandike zi non-disclosure agreement era tulina otandika kati obikola twawukanya tobaako kyoyogera kyekiddako zikola akazindalo kali wuwo kakati nze nga ali sikusonyiwa naye kyenina nina okukuleka nze we nakulira mu kyalo nina okubaako nga at least nawe nina okufunira wiini ninaye balina okumpangulira omukazi ono bw'ajja mu mawulire natandika okwogera nonsense bwatyo ebiseera ebisinga obutayongerayo kusajjula bbwa nina omulekera wiini nomuleka n'akuba nesaanukula gwe ali yes ayinza okwogerako nga tebanakusinsimula layini omukazi akuwayo omwana yali ku live n'agamba nti nze namudipotingisa ne mmugisaamu n'olubuto ontegeera okuva ebweru Kadaama byonna ne bansheyalinga biki najja nga kwendi buli omu nanoonya njogeeko kyenjogera nasirika nabaga buli kyayogera kiki kituufu olwaki sasajjula ki kubanga kye nali mmanyi kiranga naye kyamanyi kiki yes muleka wangule bw'ogenda kusigala gwe kubanga nze bwe najja ne neeteteggula ajja kumala yogera ekyobadde tosuubira osobola okulangira omukazi ng'amugula mbu gwe nakugula ali malaaya kyengezaako okukulaga nti tetufaanaganya mitwe olw'ensonga nti ze ntunuulira nnyo nti nina benswalira buli lwoba nga tolina gw'oswalira buli kimu okikola kasuka nkuleko omwana n'omulaba bwe nzija neggamba nti nakugula vidiyo eno bagisala ekosa omwana wange ku ssomero gy'asomera oli weyayimba nakulyako ng'ayimba nakulyako nakyo ekyeggambye nti emitwe gifaanagana by the way ebiseera ebisinga omuntu akwana nnyo omuntu we benkana obwongo naawe nedda ate category wise abantu tukwana nnyo abantu nga tuli mu category y'emu kubanga kankubuulireko kuko oyinza okutuuka ewaka nga oli ne mukyalawo ng'alina iPhone 16 naye ng'ate eriyo oli gw'alina nga balina dokomo bombi nebbaawo kitegeeza category za njawulo otegeera kye gamba dokomo kyeki simu gyeziri dokomo wone Aquarius ne Sharp nno wali abazina nga relationship anya dokomo n'omukazi dokomo bakozesa layika bali mu love
ate omusajja ayina kubanga ayina bbiri emu tekino ng'eyina ne pesa lyene mabega okwata eno mu kabina bw'otyo okujja mulooko agamba bw'olugalo otaddeyo sirwero sensanfu kaakati ebiseera ebisinga ekintu kyonna buli lw'okikola lowooza nnyo kizza kitya repercussion baako ne gw'oswalira buli lwoba ng'olina ky'ogenda okwanukula kanaye kasukwa anaawulira atya anzaawe mula jjajja wange mukyala agenda kiraba atya ali ku mutimbagano jjajja ontegeera ekyokubiri wiini oyagala toyagala buli tubanga ffenna twagala wiini waliwo collateral damage waliwo abalina okulugwamu zo zibatwale ekakana abazadde abaana kyolangidde ebisongovu biki byonna buli omu abanonyani wiini nga oli bwagaye nti bawaayiriza kasuka omwana agenda kulako ekigambo nga kituufu omukazi yagambye oyadde ku show yono nti mulabe oyo ali yeekalakasa nti musiraamu si mukomole ate bwomulina muno naye aba akusse nyamala akyogera omukazi nava mbaali tali okukuluvinga abantu abo olinayo kujjayo kasolo n'okateeka ku mmeeza wano era bajja eggulo yadde ayagala kajjayo tolaba kyekyegamba bwegayiride bwegayiriza naye bajja musale mukomole ngatafaana twabadde mukinaabirawo nga tufuka n'enkalaba kyoka tolingiza nkoba no nga mufuka noga naye kati ennaku zino kizibu osanga omusajja atali mukomole bonna kati omusomesa ayeka si mukomole yakulya wajjajja musomesa muleke nze mbadde ŋŋamba bwe nti ekyokubiri tubeeko abantu betuswalira kuko buli kyoba ogenda okukola oswaleko mu mutima obeera olinya ku mmeeza tolina beoswalira ngaolinya ku mmeeza mbasimungoye for example fetubera ku tiktok live ekyo lusanga omwana nga gana amabere gali bweru nga nene empale munda ekolaki nga muwala notwa nogamba naye omwana ono alina abazadde ogenda okuli akola vidiyo ng'alina omwana we agenze ku vidi yadde ku live ng'ali bwereere ontegedde kyegamba nti essaawa zino manya nti ekyo kyokola kirina okubeerako enkya ate n'abasomesa baba babiraba ontegedde olowooza omwana wo bali mutwala ddi sirias n'abazadde benyi gye tutwala abaana nti oyo ali alinnya ku mmeeza yajjeemu n'empale bamagaye essimu tayirire n'akuba ssema kuki ku mmeeza tusooke twebuuze nti obutakkaanya edda tebwaliwo bwabangawo naye kaakati olwaleero social media erina engeri gyereeseemu sipiidi mu muntu okwanjula obutali bumatiivu bwe mu bwangu ddala ti ne bwemba nga nina we neesibidde mu kasiisira kangaawo tikineetaagisa kumala kulinnya booda genda ku Bukedde TV ndyoke njogera obutakkaanya bwange owasemeyi nezzi kuno nti singa omuntu yabanga wakiri afunyeemu embeera efaanaganako bwetyo nedda abiganye mutuufu kangende ku TV wano mu kutambula asobola okusanga ali nasanga kojja kyogenda okukola si kirungi kati olaba kigenda kuvaamu bino wammanga biki naye olwaleero just essimu yokka omukazi asobola okukubira emirundi nga 6 nga tokwata kati eno embwa erabika nno n'omusiro ono alabika kati atandise okummanyiira n'anyiga alabika atandise okummanyiira n'agyetunuzaamu kati gwe kiberu njagala nkubuulire wuliriza ebigambo bino n'asumulula kati wagenda okuddiramu amagezi okudda engulu okutegeera okudda engulu bwati abawabuzi bagenda okujja nti awakoze kibi ye nga yamaze edda ng'eri kasuku ye yasumuludde dda abange wabirabye nabagamba oba oli mu kubidde litingayo jjayo nga ne kasuku abyongeddeyo Buganda bonna n'omutandime ng'abirabye ono yeyambula ntulaga mabina okitegeera kaakati obuzibu bonna bwe bwavudde nze ŋŋamba nti nno abantu babanga n'obusungu nze nali nyumyako ne mukadde wange mukyala Kayondo ebbanga lyonna nzire namulaba ne taata wange nabalabanga basanyufu kabaliwo basanyufu kugamba nga ewaka babeerawo vibe erimu ne mbuuza maama nti nno nimwe temwayombangako ne taata wange Katonda yali yatonda kitaawo yammenyerayo challenges ezaali ziweranga nnya ze yayitamu ne muzeeyo oyo naye n'azitunulya butunulizi nga atazirabye nga bannange zaali mpiti nga zo ku mukazi w'ennaku zino maama nnyabo Mukama Katonda maama nnyabo mu byonna bye yenyumiza waliwo kanoko katonotono kasesabusesa
kakabanyumize yagamba mu soseseka afenga tunaseka buli rodi lumuli lyafulume waka n'akataala mbuli genzeeko mu manju mu matumbi budde akataala mbune lifuluma n'akataala nga omuntu agenze mu manju kati mbu agenda okulya liruddeyo yagenze n'akataala kati bwe yalingizangayo bw'ati ng'alengera akataala gye kali kememula kati muki mugundi kajali naddayo inalaba omukulu aluddeyo naddamu n'alingiza akataala nga kememula kati agenda okulaba nga kisusse nakirirayo agenda okutuukayo nga akataala gye kali nga loodi taliimu balabye abasajja yagenze kumenya kakati munaabako yayimirira kasoda n'ayimirira agenda okulengera nga loodi alina waava naye agamba nasirika saamunyega omuwala w'ennaku zinasobola okusirika abaji atunuzaamu dda n'aleekaana kati tunenye bannaffe bano abagenda ne babwabwatuka ne bayulika ebigambo ebifaanagana bwe bityo naye tumanye nti n'omutimbagano guno ogwatusemberera okumpi nagwo gwaleetamu obuzibu naye ngaebyo byonna era biri awo nze wewejjirayo bwoti n'ogamba nno ogenze mu mawulire kuyulika sisobola kusonyiwa tomuzza sisobola nakuddamu kwogera naawe Obuganda abaseruganda abaagala abako n'ab'emikwano n'abeewammwe mwenna mbamba naawe ate obanga naawe ogenzeyo n'omuddamu nokosa obusungu bwe mulatu omusonyiwa yaba yabitandika kati nze ntuulaawo nze nsirike busiri singa omusiru ezo si double standards gwe ng'oli eno njasamira ate nze nsirike kati ajja mu mawulire bajja yaba alowooza mbona amuwa mmere oba mpadde lusinia lwambizi oba mpadde lusinia lwambizi abatamuwa mmere kuddiza netwereega naye byonna byonna gye biggwera ne tulaba wa gye bigenda okuggwera banaye kaddaage abaagala okugula engoye ennungi ne kapesi emu niba bedi covers mifaliso ngoye genda Katogo collection 0753002365 basangibwa ku Kama Kyondo Liberty edduuka CL 37 basa 60 abo malaawo mugende basangibwawa Ham, Auction of Liberty. Coca-Cola. Gama nti ham. Aha, Chain of Liberty. Oba Chain of Liberty. Chain of Liberty kizimbe. Chiriwa. Nga ku ham awo. Kati kamba basangibwa ku Chain of Liberty. Kumpi ne ham. Basangibwa ku Chain of Liberty. Building. Ham, Auction of Liberty building. Eduka CL 37 stock 38. Okay. Aha. Katogo collection. 00. Abakatogo banonyezeyo ko ku saati ennungi. Uyo tata oyo yabikolamu. Latayo ku saati ennungi tulabe. Namwe atajja abali eyo nga mutanzibwa ensonga mune uladi arthritis amagumba agaluma mwagala sala mugejjo nga muli banene. Arthritis amagumba agaluma. Abagala okola hotel alungi kaweka apkolo kabasajja. Genda ku Bivo Organic nga twangala mutsawe nga ali muzungu ku 0752602427. Abagala asajja kaweka apkolo kamwe ku Bivo abalina alusazi ekikeeto. Abanya smartphone ngeno genda ku presso app ya Fair Bivo Organic. Obenga atogifuna bulungi nnyo mpola mpola. Bivo Organic ajja abalina arthritis. Ani? Arthritis. Abalina ki? Arthritis. Abekisufu. Abazi? Pozi boss wawe ye Dr. Fenjobe. Richard Fenjobe. Mumaze? Tumaze. Tusibulo. Mumaze okunyonyo okunjolonga. Tujje wano. Tubadde ku boys domitwe. Talanze ko gondi Mogo. Mogo bamalaya. Twagaye gayi tuno kapefa kamalaya. Embizi. Kwa tuogera no wotabadde. Kubanga ono liyagala tuba tuli awo mubagende bambugumiza embizi. Kali ewoze. Ye bane embizi gye bali babugumya suje yajja wali ku gondi. Yafajja afe ziza. Yajugula wa ziza. Ziza zatunda embizi ngenda. Eriwa. Bayitayo batya? Ali wa? Bugolobi. Bugolobi. Side zeruzira. Zeruzira. Bugolobi. Mutungo. Ziza zo biwa. Embizi bajivuga kuva mutungo. Embizi bajivuga. No western ateme embizi. Yafuna mutano. Ateme embizi embizi. Natunda embizi. Kati ali muzungu laba. Ateme embizi olaba abesita bali ku internet ko tokwe batwasamirira. Karatoro wekitenda atonda embizi. Embizi is a very respectable job. Akola milioni zenga 3 olunaku. Ali muzungu embizi. Ne muri wano omuntu yaliko head boy eseta
Otulano ze host wa boys dormitory. Ani aliyo di boy. Ono musu. Kali mamwe kati wacha abantu manyi. Okitegedde. Bali kubulya ku mbizi. Omuntu akuvulunga. Mazima wacho ovulunga oli ow'ekitende olw'okuba atunda Lwaki ekitende atema embizi? Lwaki ow'essente ali ahostinga wano Alanga anthrotitis oli mukulanga muna herbal solution. Gwe ne Solom solution. Embizi mbi okugitema tebalina gitema. Amanyi kitende ogimanyi? Abalina ogitema bawo. St. Mary's kitende omuntu atema embizi ow'ekitende. Nansana hayi. Nansana Kabulengwa. Wamwe badde nnyonnyola embizi. Mityana SDA. Embizi yali ewose bagibugumya. Suna beka kuna kanandikire uwo. Embizi yali ewose. Suna agala kudduka. Suna amaka atandikire uwo. Wana wodduka nnyo buli kaseera obeera. Suna. Embizi bagitwala ku nnume ng'esaze. Nyanzege ekibuuzo kimbuuza ebyembizi byagala ebyo. Embizi esala era netwalibwa ku nnume. Muwaayo mmeka ku nnume nga baloga nti ente ya mitwalo. Musobola okuteesa basobola okugamba nti bakuweeyo ekyana nti bwe naazaala bajja kuwaayo ekyana oba okuwaayo emitwalo 10. Naye nazzi kuno abaana abato tebatukkirizanga butwakomanga kutwala butwazi mbizi we bagenda okugirinnyirira kati nga babagamba muveewo ng'egenda kutandika okulinnyira kuba embizi nga bw'olaba omanyi performance y'omuntu bw'ebanga performance y'omuntu eri 10 ku 10 kati embizi yabbako 8. Embizi naye bala laundi. Embizi ta laundi. Embizi ne bala esooka. Ebituuka 8 ku 10 yabibba ku muntu. Ne webe tukesinika amanyi. Zinyumya n'okunyumya. Embizi wakati wano mu kukola ki mu nteekateeka yo program obulinyizi. Program y'okulinnyira nga bayitandika. Era ensajja wano mu kulinnyira leka bannaye malemboozi embizi okuliira. Nze kati natwala embizi ku nnume ebbanga. Batugobangawo naye lumu nalemerawo ne ngamba kiki jjajja ngambye embeerewo ne bannemezaawo. Omusomo ogwo nagulabira. Embizi ennume bw'eba erinnyira ebuuza ompulira ng'eri kuli eka nga badde kakati era nga omanyi abakazi nekyawulira yeefuula mbu nno takiwulira kati eno enkazi ompulira enkazi naliwo program embizi n'omuntu wa bulijjo. Kati program embizi n'omuntu wa bulijjo abagala ebyo n'ebisingakaawo mu ndabi nze ne ali. Katina kubuuza byaki. Langa mmogo Suna yange walange mmogo. Kanji mulangire beereyo njikulanga. Awacho yagala agikulanga. Baganda baffe abamogo border logbook loan bagamba nti nno osobola ddala okubeera nga ofuna akasente bw'obanga olina kaadi yo eya pikipiki. Nukiro ni bakuwa akasente bagamba okuva ku milioni 1 n'ekitundu paka ku milioni 2 n'ekitundu. Kyokka nga ate mu mbeera emu mwabagala pikipiki eza looni ku mitwalo 8 gyokka osobola okubeera nga ofuna pikipiki ku mitwalo 8 ezitezigadde n'osasula mpola. Kyokka lw'otandika okugivuga bw'oti bakuweerako n'akasimu kagenda bakulye genda. Akasimu bakata batya mobile phone genda kweganga baka kusulya mu mbeera yagenda bakulye genda mu mbeera efana n'olw'ensonga eyo kyokale mikano gyaffe abamogo bajja kubeera batukolera ku nsonga ezifaanagala wesito kino abannaffe aba Infotrust Property Consultancy tusangibwa Ntindaawo batakyusa byapa nsonga zonna ezikwatagana n'ettaka babikwasaganya bulungi nnyo tebalina tabo n'akamu. Infotrust Madamu Infotrust CEO tukutumiddeko yasadde tanaba naye baaba omukubira esimu waayi banagamba omwana tayagala kwogera naawe leero akajanya akayitiridde ali yanga classic skin therapy ne Timotez bakola ku nsusu ne ku ndabikaayo mulimu omuntu akwogerako ng'alabika obi nga ayitaba okutwala ku classic skin therapy entinda ng'alina face eno eringa ekitiko batemera ennyama ng'olabika bubi tolabika bulungi n'akatono. Classic skin therapy yajja okututaasa endabika. Njagala mutwogereko ng'olabika bulungi. Kinuma nnyo okujja ku boys dormitory oli n'atandika okutwogerako abantu amaabo nene omutunira bw'alabika bannange ng'ali ng'olusaniya oluweddeko pirawo ate omwana bw'alwisako engalo bw'ati. Classic skin therapy entinda ekola ku ndabikaayo. Tulekerawo okutambuza ebigere nga muwoza mbu simanyi nze nazimba ennyumba linnya ennyumba ye kutwale mukola. Mulekerawo okugamba abantu mbu ntwalaako. Timotezi yatuwonyeza ebigere. Timotezi tali wali bakuli. Ali ku Lumumba Avenue awo. Banno bagenda ku stage bagenda mu parking ogenda ku stage. Balina okuwoza.
owayi wa boda watuuse obudde nga bugenze bano bagenda kulinnya mmoloka gwolinda wa boda wo timoteza kwemmoloka ku kibanja mpola ku Lumumba Avenue awo eziwandisandiza ebyensula bannange kulekerawo okuloota ng'ova ku mutingo ogwa osula bubi ziwandisandiza bed cover tawulo byonna ziwandisandiza night kulekerawo okusula mu mpale n'essaati n'essimu ya bbeeyi rani ya gadget sasanga pani amola P8 ayina ebyokuzanyisa by'abaana kalas tambirana tuwadde ku Boss Domitwe the sisters are right now download the right now app ebisigadde let's ride yeah so when Boss Domitwe we shall meet again next month ngagugwako tutegera cha malaya betagisa society bamalaya betagisa mu bufumbo na nutshell betagisa ddala bamalaya boda zituyamba tobayita mu nutshell otujotandikira musubire bulungi mwera ba tukuma thumbnail